Ekiri e Kawempe Maziga Meerere Embooko Ennyooka anti ba agenti b'omukulu Council Nalukoola bonna bawambiddwa BSFC abaayiriddwa wano Kawempe Mbogo okulaba nga basobolera okubba owa NRM oba owa Independent obululu era nga muganda wange mukwano gwange twongera okujjukiza n'okutegeeza nti embeera eri e Kawempe yennyamiza yeeraliikiriza naye bo bannakawempe bagamba ffe tuli redde nnyo tuli bagumu nnyo tumanyi omuntu waffe agenda kuwangula bo mubaleke bakole bye bakola mubaleke bakole nga bwe baagala neffe tusuubira nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bogwen lekeri President of Uganda mu kintu kyakuttemu tewakitagenda kutambulira ddala bulungi naye nga obunkenke bungi amasasi ne teya gas bigenze mu maaso n'okuba nga binyooka bantu balemeddeko poliisi eremeddeko kale kwegamba okusukka mugwa weekuli ne tusuubira nti Nalukoola yali ku ntikko mugende maaso n'okukwata abantu but time will tell one time bino byonna bijja fuuka lufumo. Baganda bange mugamba mutya kati waliwo tusoose tuvuddewo tuvuddewo tulinze wano Council Nalukoola era ndowooza yatuuse essaawa zino eno agenda kubanga asuula akalulu ke waneeno mu Kirokole polling station wuuyo Council atuuse tugenda kubanga tubikuwa oba mukiraba Council Nalukoola atuuse essaawa zino eno agenda kubanga alonda akalulu ke. Ne SG atuuse. The commissioner, land commission, at their residence, they are distributing money. With the military officers. Yes. Okay, let me give your number to somebody to get further and better particulars. But we are so grateful to have said that you are at Chevando near Madina's residence. Instead of Madina's residence, they are distributing money with the aid of police and military officers. Okay. With her husband, Okay. Right? Let us see. Okay, let me tell somebody to follow up. Okay. Noba bane Council agenda kubanga alondera wano mu Kirokole. Go in the line, don't fall.
bye bigenda maaso baganda wange. Kanso atuuse ku polling station wagenda okulondera. Kanso Nalukoola yagenda okulondera. Okulonda kwatandika. Baganda bange mugamba mutya? Kati waliwo tusoose tuvuddewo. Tusoose tuvuddewo tulinze wano Kanso Nalukoola. Era ndowooza yatuuse essaawa zino eno. Agenda kubanga asuula akalulu ke waneeno mu Kirokole polling station. Wuuyo Kanso atuuse. Tugenda kubanga tubikuwa oba mukiraba. Kanso Nalukoola atuuse ssaawa zino eno. Agenda kubanga alonda akalulu ke. Ne SG atuuse. The commissioner, land commission, at their residence, they are distributing money. With the military officers. Yes. Okay, let me give your number to somebody to get further and better particulars. But we are so grateful to have said that you are at Chevando near Madina's residence. Instead of Madina's residence, they are distributing money with the aid of police and military officers. Okay. With her husband, Okay. Right? Let us see. Okay, let me tell somebody to follow up. Okay. Nomba. Bane Kanso agenda kubanga alondera wano mu Kirokole. Go in the line, don't fall. Yes. Bye bigenda maaso baganda wange. Kanso atuuse ku polling station wagenda okulondera. Kanso Nalukoola yagenda
okulondera. Okulonda kwatandise dda, abantu bazze dda, so kiki kigenda mu maaso wano.